Nkwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti mukwano gwange okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku UG Updates TV. Webale nnyo gyonna gy'otutuusaako engalo gwe mukwano gwange ali eyo. We njogerera nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okuba ng'asiibulwa ku ddwaliro Ensambya. Amaze okuba ng'asiibulwa bamaze dda omukolako sajjale badde bagenda omukolako era kati ali maka ge Magere wali eri ku State House gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza yamaze dda okuba nga asiibulwa. Nkwanirizaako nnyo nkutegeeza gwatana kuba nga osubscribinga genda maaso subscribe binge sharinga commentinga mikwano gyange abali e Bulaaya nammwe mbanirizaako nnyo. Oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okukubibwa ne poliisi nemuteekako ebisago eby'amaanyi nnyo ebyamuleetedde okuba nga addusibwa mu ddwaliro Ensambya batuuke n'okuba nga bamukolako sajjale. Kigambibwa nti nno baakubye amasasi ssaako ne tiyaggaasi okuliraana emmotoka ye. Akacupa aka tiyaggaasi we kaabaluse fragments ne zimuyingira okugulu gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Era okusinziira ku lipooti evudde mu sikaani eraga nti nno asangiddwamu obupapajjo oba fragments eza tiyaggaasi zibadde balina okuba nga bamukolako operation nga bamukolako sajjale okusobola okulaba nga bazirongoosamu gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati oluvannyuma lwa sajjale ewedde Bobi Wine amaze omusiibula amaze okuba nga akuba ku matu era gwamwetaaga genda eri mu State House e Magera gy'ogenda okuba nga omusanga gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekuumira ku UG Updates TV. Ebigenda mu maaso mu nkuubo poliisi yabyegaanye. Poliisi yeegaanye okuba nga yeyakuyemu ku baakubye Bobi Wine ebyegaanye era bavuddeyo ne bakola lipooti ne bagamba nti nno nti injali ezo ze yafunye yazifunidde mu mmotoka ye ng'ali munda. Oba okitegeera gwe omukwano gwange ali yampuliriza naye si gwe mulundi ogusoose okuba nga gavumenti ejja neekola ebikolobero ku bannansi nemala ne yeegaana ne bateekawo ebigambo ebipaatiike gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abafuzi bannabafuzi bangi bavuddeyo n'okuwooninga gavumenti ku mbeera egenda mu maaso gye bataddewo olw'okuba nga Robert Kyagulanyi yafunye obuvune ng'ava eri okukyalirako looya we Musisi eri mu disitulikiti y'e Wakiso gye yafunidde ataaka eno. Poliisi yazze n'ebataakinga n'ebasalawundinga netandika okukuba amasasi ssaako n'okukuba tiyaggaasi gwe mukwano gwange ekyaviiriddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuna obuvune mu kugulu. Kakati bannabyabufuzi bangi muli ne Lutamaguzi avuddeyo n'awooninga gavumenti naga Mwami Museveni kasita kabatanda ne mutta Robert Kyagulanyi Ssentamu mmanye mujja kuba mutaddewo genocide mu ggwanga, mujja kuba mutaddewo ekittabantu, mujja kuba mutaddewo ekittabantu mu ggwanga. Era abawuunize n'abagamba n'abasinga mmwe kennyini temujja na kumanya mayitire gammwe. Abagambye muli just 60,000 mu nsi ng'amagye, abantu bakola miliyoni esukka 40. Mulowooza musobola kukwatawo abantu singa banaateekawo embeera nga mutandise obafuga. Abagambye nti nno mugenda mu maaso n'okutta abantu basinga mu bakoona mubakubye obutwa abantu basirise naga naye mukimanyi nti nno abantu bino babiraba. N'abagamba nti nno obutiitizi omuteekawo n'okupanikinga mutandika okutta abantu olw'okuba nga mulina amaanyi g'emmundu. Abagambye kisobola kunyumirwa bugagga bwammwe nga muli ku dduka. Bw'atyo Lutamaguzi bw'avuddeyo n'abagamba okwo okutiitira kwe muliko mutuuke n'okkuba amasasi singa kabatanda ne mutta Robert Kyagulanyi Ssentamu embeera ng'ejja kuba ebagagidde. N'abagamba muli 60,000 eggwanga liri miliyoni ezisoba 40. Kati mukole byonna byemukola nga mwegendereza nga temuliiko paniki. Kutegeeza nti naba Pure Organic bakutegeeza nti nalina kirwadde kya ulcer ekikutawaanya basange ku nooti 7 nooti 47 91 7 nooti 8 ne nooti 77 11 35 97. Bakubireko gwalina ekirwadde kya ulcer ekikutawaanya bajja kuba bakujjanjabira mu wiiki emu obeere nga oteredde bulungi gwe mukwano gwange. Nnyongera mu maaso